po jako akawuwo. Some of you come and you visit us, and what we have we also give it to you. Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensoma mu ggwanga ki National Curriculum Development Center mu Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza okuva n'enteekateeka nnamutayiika okukyusa mu by'ensoma by'eggwanga, ate olunaku olwaleero kitandise okubangula abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kayunga n'ey'e Mukono wakati mu kweteekerateekera okutandika okusoma kw'abayizi omwaka ogujja. Then lastly, at the end of that discussion, that activity, we expect a product. If they were writing a letter, they will have to present to the teacher the letter. If they were preparing materials and they are making balls in a PE lesson, at the end of it all, I expect to see balls. Okay. Bano babanguddwa okusomesa abaana ko n'ebyokulabirako era ng'omusomo guno oguyindira ku ssomero lya Bishop Senior Secondary School mu disitulikiti y'e Mukono gwakulungula enzingu 32 era ng'omuteesiteesi omukulu mu kitongole kino Janja Bernard ategeezezza nti ekyokukyusa ebyensoma balwawo dda okukikola kubanga kino kisaanidde okukolebwa buli luvannyuma lwa myaka 5 bw'atyo n'asaba abo abakyayina endowooza ey'okusimbira ekkuuli enteekateeka eno nti ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba omwana wa Uganda. Mu system entuufu curriculum alina okuddibwamu buli luvannyuma lw'emyaka nga 5. Neffe katubadde tuli myaka nga 3-4 kuva independence okiraba tuli myaka meka. Uganda eri myaka 5 curriculum tenabakola ki kukyusibwa. Amazima gennyini gali nti ebiseera abamissionary bwe bajja wano baatusanga tukozesa curriculum oli owaffe ng'asomesa bino by'emikono ebintu ebyo byali bituwa emirimu. Janja ategeezezza ng'enteekateeka eno bwegenda okuyambako n'okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafuluma mu masomero naye nga tebalina bukugu. Kati eno curriculum tukola curriculum egenda okuwa ki abaana emirimu ng'omuntu n'wabeera ku senior 2 ng'alina skill waba asomya agriculture tamusoma busomi mu kitabo naye ng'amanyi okumukozesawa mu nnimiro. Babamu ku bakulu b'amasomero abeetabye mu musomo guno bategeezezza ng'ensoma eno bwegenda okubayambako okusobola okusomesa abaana nga bakozesa amagezi ku ebyo ebibeetoolodde. Olaba ebintu ebirimu nti omwana oba omusomesa okuva ku ki ekiri wasomera n'ogattamu ebintu ebyo byalaba nti asobola obikozesa nga bya wansi netuba nga tetusomesa mwana kubeera na kintu mu mutwe naye nga ekintu asobola okukijja ali mu mutwe n'akikozesa abanga asoma bya bulimi ng'asobola okutuukawo n'amanya nti nno nsobola okubeera n'ettaka eddene n'ennima. Mu mbeera y'emu Robert Kyakulaga nga yakula essomero lya Bishop SSM Mukono enteekateeka eno agyogeddeko nga bwegenda okujja Uganda ku nsoma y'abafuzi b'amatwale olwo n'eggwanga lisobola okufulumya abaana abalina obusobozi okubaako ne bye bakola. Etendeka omwana mu magezi mu mutwe, etendeka omwana mu mutima n'ayagala kyakola, n'ayigiriza n'omwana skills okwekolera n'emikono gye nti enkomerwa byonna wafulumira mu senior 4 oba n'okweyongerayo ng'asobola okwebeezaawo. Wabula ye Chris Bwire ngono yakula essomero lya Mpoma Girls enteekateeka eno agyogeddeko ng'eyeetaaga ensimbi eziwerako bw'atyo n'ategeeza nga bwegenda okuleka omwana w'omwavu mu kaseera akazibu wasinzidde okusaba gavumenti okuwanirira ku masomero g'abamufuna mpola. Buli kimu kati kiri practical. Kaakati amasomero gaffe nga bw'ogamanyi n'embeera tulimu kati sente tulina assurance nti sente ejja kubaaho. Ekyokubiri buli kiraasi S1 erina learning materials obutabo bw'abayizi obutabo 12 omuyizi alina okubeera nabo. Kakati gavumenti kye yakoze mu masomero ga gavumenti yabagulidde abaana abo obutabo naye ate mu private tebagulidde. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'olwekyo nandisabye gavumenti efeeyo eggulire abaana bonna mu ggwanga obutabo bwa learning materials.